Ekitaba bannamateeka ki Uganda Law Society nga kikulembeddwamu amyuka President waakyo Anthony Asiimwe kisazeewo okutegeka omukolo ogw'okuggulawo omwaka ogw'amateeka ogwetengeredde okuva ku ogwo ogw'ekitongole ekiramuzi nga guno gubadde ku kitebe kyabwe Kamwokya. Bano bategeezezza nti okutulugunyizibwa kwa bannamateeka n'abantu ba bulijjo n'obutawa kibiina kyabwe kitiibwa ze zimu ku nsonga lwaki basazeewo obuteetaba ku mukolo ogw'ekitongole ekiramuzi. Guno gwetabiddwako bannamateeka, abayizi b'amateeka, abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi, ab'ebibiina by'obwannakyewa wamu n'abantu ba bulijjo. Wano amyuka omukulembeze w'ekibiina ki Uganda Law Society Anthony Asiimwe n'abantu abalala boogedde ku birumira ebigenda mu maaso mu ggwanga bye bagamba nti bityobola eddembe ly'obuntu. So the report we launched today is grounded in first-hand observation, verified public reports, legal intervention, and the actual work, the people who did this work, some of whom are with us in this room, who went to the trenches, including myself, and saw what was happening in the different police stations, the strange cases that were being, put on these people, and the manner in which the courts chose to deal with this issue. Bano bavumiridde ekiwamba bantu n'okukwatanga abalwanyizi b'eddembe okuli ne bannamateeka. Rose Kankunda amanyiddwa nga Nina Rose nga yali yeesimbyewo essembabule ku tiketi ya NUP atottodde embeera ey'okutulugunyizibwa ye n'abantu bye baayitamu mu kiseera eky'okulonda. Ayongeddeko nti ne gye buli eno abantu be bakyali mu makomera. Naye bakyabagambidde mpaka kati abo abantu abaliyo they are breadwinners for families. They were playing parts because they love their country. We didn't buy them. I personally go to our days, we will when you get a December, is a hot spot. Asiimwe asomya alipoota ey'ebyo bye bagamba nti tebyatambula bulungi mu kiseera ky'okulonda ng'era abantu be baakawolereza abaakwatibwa olw'okulonda agamba nti basoba 300 so ng'agamba nti waliwo abaakwatibwa ne batamanya. Before we leave here, they read out for us the names of the lawyers. We called them out and these ones chose to volunteer. There was no pay for this. They're in different parts of the country, different courts, police stations, using their own money and resources and their time. In many parts of the country, Masaka, Mbarara, Soroti, Kampala, Wakiso, Mbale, Pigi, Arua, and many other districts. And these people, these members of the bar, offered free legal services to these individuals. Every time we received a call, we looked for the nearest advocate. Those ones who offered to give support must have seen some of them around. Oluvannyuma alipoota eno etongozeddwa mu butongole amyuka President w'ekibiina kino ki Uganda Law Society Anthony Asiimwe. Annette Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.